abantu bajjanga nga ajjana akapapula of course nga akafuula omwami wo ng'olaba eri bagolaba mugamba bakati akapapula kaliko ki omwami wange mukwano gwange nemanya nti omwami wange anjagala besides mistakes ezimu eziri of course eziri ez'abavubuka of course abavubuka bayita messages ez'enjawulo nakyeteeka muli ne ngamba no ono omwami omulaba he's serious, he's more than serious ne waba ayina ensobi nti oba akoze ensobi yeetowaza abeera down on his knees bangi nnyo bannaye bali eyo naffe abayimbi tubanga basomesa tuwa ddagala abantu bangi nnyo bali ekyo olaba obuyimba bwange abakazi eyo abayita mu kyempitamu oba abayita mu mbeera y'emu kubanga bw'oba totegeera muntu temugenda kubeera mwenna olina okumutegeera olina okutegeera babuuzaako mwenna baki okumuli ku media omuweereza we Muzeeyi Masembe nyongera okusaasirako baganda bange mwenna abafunye ebizibu eby'enjawulo nyongera okwozayoza abatuuse ku ssanyu nyongera okutegeeza muganda wange gwe wenna ali eyo tuyingidde omwezi ogw'omunaana ekivvulu ekiriyo n'ennaku z'omwezi 21 kimanyiddwa kimu ku Serena Strong Woman mami agenda baatubuulira Strong Woman lwaki yakyuzinga linnya eryo abantu bangi baakubamu empawo ne bagamba Strong Woman mu music Strong Woman mu bufumbo bingi byetugenda obanga tutemaatema ensonga nze mwetira mami kuba alina ettaffaali lyangasseeko nganze omuntu na weewaawo nyinza obutajja kwogera bingi bye tuba tumusanze ne tunyumyamu n'angamba mutabani wano tereezaamu wano kwata wooti ebimu tugenda batuminya mpola mpola mami Irene saba obuuze ku bantu ana nsanyusa okukulaba nsanyusa okubalaba mwenna nange nsanyusa okunkyazaako nange nsanyusa okumpa omukisa ukyanga tutandika kukolagana leero yingabi esoose ebbanga ddene ate era nga ye time entuufu tewali kibawo nga kaseera kaba tekannatuuka butuusi era Katonda ekiseera aba akireese obulamu bugamba ki mami obulamu si bubi bitambula bitya ebibadde bibi Mukama abadde abitambuza bulungi enteekateeka tusookere ndowooza ku show enteekateeka ziri zitya enteekateeka tuyingidde omwezi ogw'omunaana ate nga show yaffe lwe twagiteekayo era nga tusuubira nti tugezaako okuba nti nno tuteeseteese abantu kye bagenda okufuna oba oli awo nga tebakifunangako yes kubanga show eno tugipreparingidde ebbanga ddene tubadde kyenkana nze natandika ogirowoozaako omwaka gumu emabega yes nga mbeera we mmalire okufuna date bwenti ngenda kweteeka kitegeeza omwaka mulamba ozzo olina by'ogamba kati kino kyenjagala mu sho kino kyenjagala kitegeeza obudde buba bungi ate nga buli kyenjagala nkinotinga down nemanya nti kakati abawagizi bange nasembe obakolera concert emyaka 12 emabega like 13 years ago ng'oluddewo yes nduddewo kubanga nali nsuubira okukolaawo covid n'ataataganyamu yes kuba naye njagala kukolaawo nga njagala nga ne rebrandies nga nyabalaga the other side of Irene Namatovu eya culture yes nekipozi nembivaako nengenda nenkola ebirala so naye ng'enteekateeka yonna yawedde dda buli kimu rehearsals tuzikola buli kimu kyetusuubira nti abagizi bange bagenda kutuula banyumirwe tweteeseteese dda amiina essaawa zino omuntu tiketi azijjawa kakati tickets zaafuluma twazireeta naye nga waliwo ebifo mweziri already nga mweziri era nga bw'ogulayo tiketi tosuubira kuwa kicupuli naye obanga tokiguzemu ebyo ebifo kicupuli bw'oba nga tugenze ku climax wano ku climax emakindi ne bakuguza tiketi yo eya Strong Woman ya Irene Namatovu nga tugenze ku Papa's Sport nga tugenze ku Jude Color Solutions nga tugenze ku Serena wennyini nga toguze ku Airtel oba oguze kicupuli simanyi nyenze ku Nassa simanyi ate mbadde wandegeya simanyi ate mbadde wa ebyo gyamanya otuuka ku mulyango bakugamba munange era ate bw'obanga oguze ku Airtel tiketi eyo togisikaninga oba bw'ogisikaninga kaba kaweddemu
waliwo abazisikaninga Bukanda bo beekola bwe message yo gye bakuwadde gy'oguze gitereke bw'ojja ogiwe buyi wali ku mulyango oyingire ekigo. Mami kati omuntu aba ku Airtel yeetaaze agifuna atya tikiti w'essaawa zino Alebad si mitwalo 10 Alebad naye ng'oguze ku Airtel kokka ogenda ku Papazi 15 Climax 15 Dudukala Solution 15 Airtel kiri kitya? Airtel ogenda ku Airtel ng'olina esimu ya Airtel no dialing era nga bujjo bwe tudayilinga bwe tudayilinga nga tugula airtime n'oteekamu *185*9#. Kakati bw'omala ogiteeka bagenda kugamba enter merchant code. Kati merchant code eyo eri 4424936. Kanji baddiremu merchant code eri 4424936. Kati merchant code bw'ogiyingizaamu egenda kuleeta amannya ga Bajjo Alphonse Salongo bweleeta aga Bajjo awo manya tiketi yo ogirina emitwalo 10. Buli alaba Bajjo atagamba ekyo bwokya Irene Namato okitege ate ye mutegesi kati Bajjo bane Bajjo ye mutegesi ky'oba olaba merchant code eri mannya ge. Kaakati tiketi eyo oba ogifunye bw'okwata bukwasi olinda lunaku n'okwata message yo n'ogiwanika somewhere oba n'okwata message yo n'ogiragayo tiketi yo n'oyingira buyingizi. Bwe muba babiri ng'obadde ogenda kusasula emitwalo 3 Airtel oba ogenda kusasula 2 5 oba togisevinze ezo zigula ebyokunywa okitegeera oba olina emmotoka amafuta n'osigaza nako. Ate ezo abantu ndi mubagamba ne bagamba bannange mbagamba nga bukyali kubanga time bw'eba eweddeyo let's say nga tuuse mu 20th 19th bambi temugenda kunfuna mikwano kubagamba era kintu ekyo kuba zigenda kuba ziweddewo naddala ezo eza Airtel kitegeeza bannaaye w'olabira vidiyo eno tandikirawo speed nga tunatuukayo mu 15 kuba 15 ate bijja kuba birala go ge mazima era ojja kulinda ofune eye 15 tables za million 3 oba oyagala VVIP table ye million 3 abantu 8 gifuna ntya naye tables ziri ku Serena nazo gye ziri Serena kati waliwo n'essimu eya Sandra kati n'ekirala waliwo abantu kye baadde bankubira nga baŋŋamba Irene nandyagadde okutuula ku table naye sisobola ku abantu 8 sibalina million 3 zino sizirina naye nze mpulira njagala kutuula ku table ndabe eshyonnyumirwe okitegeera kati gwe omu oba ababiri buli omu aba agenda kusasula emitwalo 37.5 kati wobaako withdraw charges of course bubaako bwe bugenderako emitwalo 37.5 ezo oba tuba tusobola okugatta kubali kweri table n'ofuna ekifo ku table oyo aguze ekifo nekyo kirimu obudde anti kati oyinza okugamba enkya oba kwolwo jaggula nga 2 osange table zaggwawo dda. Amazima gali nti okusinza ku kyendaba era Mukama mulungi tables zitambula ziggwawo bwabulwomi tables zitambula abantu bali positive ate nga mmanyi Mukama atuyambe okutuuka ku 18th hour I think tugenda kuba tuziri sold out tickets I don't know but the tables zigenda kuba ziri sold out. Kitegeeza tuli mu kali akagambo abantu baagadde mami Irene abantu ze sinala kyembagamba omanyi Masembe okutuuka okukubira omuntu naye nga bw'omukubira ali very positive okitegeera nze ba clients bange ebbanga lyemmaze nabo nina ba clients betuzimbye ng'obalaba naawe obakoledde ebirungi naye nabo bakoledde ebirungi kiga ate nga mikwano gyo mulimu ababedde nno ddala n'omulabanga nga tomulabangako naye nga lyeyagamba nze mwagala oyo naye bugenda kubya babeera very positive nja kujja okitegeera agamba nja kujja era n'akugamba wiiki ejja nina ssente za table atakalubiza namu era ekyo nkyebaliza Mukama mukisa guva wa Katonda tusaba Allah oteremu obwangu ateremu obwangu tables zikyaliyo kyobola era abane nkyabakoowoola tables tezinnaggwawo naye nga Mukama agenda tuyamba tables zigenda kukola ki zigenda kuggwawo nsaba abawagizi bange mwenna mu booking tables zammwe ng'obudde bukyali tusome enamba y'omuntu kakati tables ndi omu ndi babiri
simanyi nze ne girlfriend wange mukyala wange twagala table oyagala table kifo kati gwe oyagala table olina girlfriend yo toyagala genda eri mu 15 nempulira njagala onfune ku table ntekeko ekyo era nfuna bye bimu neyagula table namba of course kasaba banga otudde kweyo table kitegeeza service esigala yeyo mufuna njifuna ntya kubanga kati okuba essimu eno eri 0706 56 3291 omukyala bamita Sandra eri 0706 56 3291 essimu kanji bagiremu omulundi omulala 0706 56 3291 kati omukyala oyo bamita Sandra bw'ojja okkubira kati waliwo abantu ababukinga tables nga bali 8 bo tetusobola banyigako mulala oli ne baba bano n'agamba affe tuli basatu naye musobola otuteekako ki abalala kati awo ofunye ogw'omukisa nawe n'obeera ng'otuddenga nogattako ne wali bawera table abantu so kati kyekyo bannange mubukinge tables zammwe munyumirwe bw'obanga owulira nti Irene Namatov muyimbiwo akuyimbidde ebbanga ddene omwagala era oyagala akikube mbalinze amina ndowooza tutandikire ku kigambo strong woman ki omuntu kyasobola okugamba strong woman yani oyo tetugenda okujja ku sseena okulaba bw'owulira strong woman omulala ayinza okugamba strong woman omukyala alina amaanyi nedda strong woman saategeeza omukyala oyo omulwanyi namiga ntegeeza omukyala ono ekisooka omukyala yenna ng'oli eyo nga oli mukozi ate kuva dda ng'oyiriba ng'okola n'okeera ku makya n'olekawo abaana n'ogenda n'obakolerera ne famire n'oyambako n'abantu abalala okitegeera no besides challenges zonna misolo biki kuba bingi nnyo ebitutaataaganya nga tukola you didn't give up n'ogamba no nina okuyimirizaawo famire yange nina okuyimirizaawo abantu abandipendingako nina okubeerawo nina okunyirira nina okulabika obulungi nina okwerabirira strong woman n'abaana bo strong woman kuba si kyangu omukyala yenna ng'ozimbye omwami wo nga mwezimbye mwenna mwatandikira ku 0 kati muli ba heroes mulina we mutuuse mwali eri wansi okitegeera ekyo nno si kyangu ng'otunya omukyala ng'olaba mambi akuzimbye akwongeddeko ng'alina kyakwongeddeko oli strong woman omukyala yenna ng'oli eyo oba omuwala omuyimbi ng'obadde eyo olina gy'ovudde oyimbye oyise mu bintu bingi naye ate n'obeera ng'oli successful ng'oli mwana muwala ow'obuwala ng'oyimbye nnyo n'otandikwa ffenna gye tuli si gye twali olina gy'ova ate n'ojja ng'oyambuka okutuuka awo w'oli wonna bw'obanga si we wali emabega you strong woman n'omukyala eyayambako bbaawe okwekulaakulanya n'amala omusajja n'amwekyangirako mu maaso awo bw'osigala oli strong woman kuba gwe ogugoba wagukola wadde yeekyanga omwami yaba yeekyanga naye maaso ga Katonda maaso ga Allah gw'oba ofuna omugabo gwo agamba nati kati gwe nkyakwagaza ki twatuuka nedda kati olaba omutinene n'omukyala gwe kola kikyo oli mwaba yeekyanze ate abasajja batono si bangi bambi abalaba nga ddala omukyala angasseeko angasseeko mutufu si buli musajja nti si buli musajja nti alina ensobi bwemunange nkugobye tugamba nti buli musajja akikola tuvala tulonzeemukko tugamba ku 10 kusobola obbaako 5 abasobola okugamba naye kati kasita wansitula sirina kyenkwagaza gye bali naye era n'abalungi nabo gye bali naye n'ababi abakola ebintu ebito nabo gye bali naye kati gwe omukyala osigala oli strong woman omuntu ng'oyo osobola mugamba kigambo ki omukyala beezimbye bonna n'amala n'amulekawo ekyo nkimanyi nti ebintu ebisinga omuntu asobola okukola ekintu naye n'atuuka eyo neyejjusa bintu bingi nnyo mu bulamu omuntu asobola okukola decision mu busungu tobulaba kibi nnyo okusalawo mu busungu ate era kibi nnyo okusalawo ng'osanyuse nnyo bibiri byange si birungi okusalirawo mu busungu n'okusanyuka ennyo n'okukyamuka ennyo ennyo n'okola decision bw'okyamuka ennyo 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 olina okukakkanamu n'osooka n'olowooza n'obeera ne second thought n'osalawo nkufuna kati amagezi g'omuwa taggwamu ssuubi
omukyala oyo gwe basuulawo oyo ng'abadde asitudde ku muntu we nga bakusuddewo, it is not the end. Ye Katonda aba akiraba nti gwe oli omutima gw'omuki mulungi mumativu mulungi era ojja genda ewalala ate bakwagale n'okusinga eri eno gy'obadde nga bakusudde omulala ate oba onooba omukolera kyona omwesibako bwesibi oba ino otambuza obulamu Mukama ate ayinza okuwa ate asinga n'ono emirundi 10. Mama Irene omuntu agenda kubuuza jja naye waginyumyako ku press conference naye tewatubuulira otandika n'oluyimba kyawe ebintu bino biri bibiri waliwo oluyimba lwe wasookerako mu bulamu bwo n'oluyimba olwakulaga abantu luyimba kyo lwe wasookerako oluyimba lwe nasookerako akayimba yali album anti twafulumyanga album ogiyita album kati album eyo kwe kwali ndiraba ntya nga nkuzaddemu omwana nga tuli naye ssebo kwe kwali ne nze lava ey'okuvuganya njitya yes kati kwe kwali n'obuyimba obulala obwo obutatunda nnyo naye nga album eyo gye nasookerako zezo ennyimba lava y'okuvuganya ne mumidde ku gwe ndiraba ntya nga nkuzaddemu omwana olulirwa olukulaga mu bantu lava y'okuvuganya lwebasinga okundaga mu bantu olwo ogenda mu studio walina essuubi mbu lusobola okukola kino gwe kyolimu amazima gali mu studio nali batwala mu studio naye nali njagala nnyo amazina olwani akutwala yakulabye mu talent yandaba mu agamba osobola nga gwe focus yo ogamba nze wano kuchenchemula amazina era bye nali ntegeera ennyo era nga bw'ngamba genda wali ku stage ochenchebule kuba nali ngaagala ate nga ngazinira ddala so kakati nandaba mu talent nagamba Irene gezaako ate munaye Mukama era nkyebazza Mukama bwe nagezaako Katonda nakuteekako akasubi olwo gwe wagenda nawe okyekkiririzaamu ekyo oba gwe wagenda otya ogamba nze lutaya gyantwala ono duka ebiseera ebyo nga omutya mbirivingira nnyo mu kugezaako si birivingira nnyo mu kufeiringa ntegala nnyo okulemerako era mwami Mayiga yabagamba omuwala oyo omukazi oyo alemerako oyo gwolaba oyo kati mbirivingira nnyo ku try and fail neŋŋamba no let me try if I fail manya Katonda bw'akoze ekyo nze okusooka passion ey'okuyimba saagala kulimba teyasooka nali nkyagala naye nga ndaba kikyesiwali otebenkedde nakyo mazina nga gensinga okwagala era nga gendowooza gagenda okuntwala waggulu ndaba Mukama bwansuulaku ekyo ate kyo nekibanga kuba kati saawa zino really nandibadde era nsobola okuzina amazina ago nga bwe nagazinanga kitegeeza Katonda eyo yali riziki yange okola n'agamba kati tugende mu eno angu naye n'ogikwasaganya okoze otya okwekuuma Mami Irene otutunulira industry gye mwajjiramu ebyali byangu puushi y'ennyimba kyabanga kizibu mwakikolanga mutya kakati okupushinga ennyimba edda kyendowooza nti tebyalinga nnyo nti ogende ku rediyo okole wano ogende ku social media teyalingawo kati ebiseera ebisinga twayimbanga ennyimba nga okusinziira ku bulamu bw'abantu okusinziira ku bifa ku bantu okusinziira ku stories ze batunyumiriza mukwano gwo n'omulya n'akwaka story n'okakubamu oluyimba yes kati watunulyanga embeera z'abantu n'ogamba bambyo nayita mu kino nga naawe kennyini bw'ofuna ky'oyiseemu ng'oteekawo oluyimba nga luyimba ki lwayimba ku bulamu bwo ennyimba nze n'ennyimba nnyingi Mukama weebale Mukama Katonda weebale ng'okoze binene ye luyimba ky'olulala ndiraba ntya nga nkuzaddemu omwana nga tuli naye ssebo saalina mwana okitegeera of course neimaginingamu ntunula atya nga nina akabebi awo olwani akawandiika ako mwami mutaaya message akuba koodi wakitegeerera waawo yayamba yimbamu kano akayimba ng'omidekugwe abalala seetaaga wadde nga kibaluma banekera olulenzi lwange kati nga ndowooza yalinga naye ngaera bwegambye through discussions n'omuntu nga mufunamuko ennyimba nyingi n'endala waliwo ziri emotional yes kale abantu ndowooza abantu bagamba yazikubanga bbaawe yakolanga bw'ati of course
sisobola gamba nti nno nti nyinza okuba nze kale ezimu nagendanga mu studio n'obusungu n'olukuba waawo ate nga yawandiise kitegeeza obusungu naye abaabulina kaakati oluyimba ennyimba ezo ezimu naziyimba nga mpulira njagala ekyo kyempulira essaawa eyo nga kyenjagala kati ennyimba endala nga nzidediketingira eyo abayita mu kyempitamu oba abayita mu mbeera y'emu okitegeera nti abantu bangi nnyo bannaye bali eyo naye ffe abayimbi tubanga basomesa tuwa ddagala abantu bangi nnyo bali ekyo olaba obuyimba bwange abakazi eyo ne mukola tunes bukola nnyo saagala kuba oli abeera ewaka n'awulira oluyimba nga kinyininyini kyekyo kyayiseemu bingi nnyo nayimbanga nnyo ku mbeera z'abantu naddala abakyala abo okitegeera so kakati nga kitambula musiki ng'atambula tutunuulira tekyakuwaamu kizibu okubeera nga okwasaganya ne muzeeyi okubeera nga muli mu kibiina kyekimu boosiwo tekyabeeramu kizibu ennaku zino biralamu amazima gali nti ekintu ekyo okiraba ebiseera ebisinga okufuuka nakyagala nnyo nnyo bayinza bwe mbeera nti omuntu njagala nnyo okubeera ng'omuntu tutambulira wamu nkufuna kati naye wekyandeeteramu obuzibu nga nina okukola nga nina okuyonsa abaana nga tandise okuzaala yes ate nga nina okubeera nga nina emirimu emirala gye ntambuza ate nga emotions tosobola zeewala olusuubiza obeera ku mulimu oli najja abantu bajjanga ng'ajja n'akapapula of course ng'akafuula omwaliwo ng'olaba eri nga gw'olaba nogamba oba kati akapapula kaliko ki biri jukira togenda n'omugala leeta nsomeko kakati ekyo nakifiiringanga ate oluvannyuma nakimanya nti tekyali kibi abawagizi bano balaba asanyuka mu kukyamuka kyekiba kyava eri n'akuwa waliwo n'ajja ng'aze ne bw'omutwalo n'akuwa gawo ng'abiri otegera kati ab'edda bo baakozesanga nnyo obupapula oluusi nga mulimu essimu okitegeera oluusi nga anyweddemu awulira ayagala nga alaba kyekimusanyusa kati nange bwe baakampanga akapapula neŋŋamba kakati oba ate mbadde kibadde kinyereza ng'otunuulira ekiri kapapula kirala nawe kyobadde olowooleza muzeeyi kati neetegera ne ŋŋamba abagizi babikola ayinza okuwa akapapula nga mulimu ennamba y'essimu n'omwami namwakubira nga mulimu ennamba y'essimu engeri gy'okitwalamu omutima gwo guli gutya nogamba ya muwagizi wange kamulekera awo bwentyo olwo omukyala ali eyo asobola okubeera ng'ogenda muwa ku magezi bugwe wakikwasaganya otya kuba abamu oluba okuva ku stage wakubakira ettaayi kakati nga baliwa omwami gwe jjukira oli mulaavu olina ebbuba omukyala aze n'azina naye kyakunyega omuntu ajja kulyalabemu magayiriino oyo saamulabako mu ntalo ezo ye yakikwasaganya atya ng'omukyala gwe neegomba okulaba nga nsobola okubeera mu layini ye kaakati ekisooka olina okumanya nze nasooka nenkitegeera nenkiteeka mu bwongo ti omwami wange mukwano gwange nemanya nti omwami wange anjagala besides the mistakes ezimu eziri of course eziri ez'abavubuka of course abavubuka bayita messages ez'enjawulo bino byalinga bya kivubuka ng'olaba bya kivubuka naye ate nga yadde bya kivubuka obiwulirira eyo okitegeera ze nakyeteekamu muli ne ngamba no ono omwami omulaba he's serious, he's more than serious ne waba alina ensobi nti oba akoze ensobi yeetoowaza abeera down on his knees lwotabeera na trust ebiseera ebisinga bikutaataaganya kozi n'emyaka gimanyi okutaataaganya emyaka emito oba tonnaba naddala ng'ofumbiddwa ng'oli muto oba tonnategeera bulungi nekyotambuza naye otuuka ekiseera n'otegeera ky'oyagala kitegeera naye ng'ekisinga obukulu okubeera ne trust ne communication n'okubeera nga mwetegeera to learn each other okubeera nga mwetegeera kubanga bw'oba totegeera muntu temugenda kubeera mwenna olina okumutegeera olina okutegeera mulina okwetegeera
baba ontegeera nti nze ekinnuma kyekino ate n'okiddamu over and over kitegeeza tugenda kubeera mu ntalo buli kaseera yes nze bwankutegeera nti kyotayagala kyekino nkigezaako kyewala kitegeera kuba relationship is all about kwetegeera bwajjukira bw'otegeera munno kyatayagala oba okyewala okikola olwo otandika okusasula ssente mmeka nze sente ze nasooka okusasulwa nze simanyi nakumanya naye era ebiseera ebyo kati kale mitwalo ndowooza mutwalo gumu ogw'Uganda ebiseera ebyo ndowooza kati ze mitwalo nga 10 bwe ndowooza naye kati gwe mugundi yo wali olaba ng'osobola ozigattagattaawo gwegasebo gwali gukola ebyaddala ate bwe mba nabisiina mmotoka nga nzijja babandeeseeko akatwalo kange mbasobola n'okasevinga mpola mpola kitegeera kuba najjanga kushongolede breakfast lunch supper byonna bikozeeki kati ate bamutuwa mu safari nga batuprovidingira breakfast lunch ne supper kati akatwalo ko ng'okeesigaliza okusula bw'obanga oyagadde okusula obanga okusula nga waliwo abaagala okusula nga asobodde osharinga ne munne kubanga edda ebiseera ebyo ndowooza osobola okukwata 3,000 n'olina akwata 3 ne mugatta ekifo olwo okubye it wali ludda wa nali nze nno kati kankule nakuba hit ndowooza nga nkyali nali mu ssomero itiyo hit yange nali ndi ku ssomero nali mu senior 4 olwo kiba kitya kyoba omanya ku ssomero baba bakutya buli omu aba akutya hitmaker omanye kiba ku ssomero ng'oyo sereebu nga ndi ku ssomero kutya nali ku ssomero yes naye nga buli omu agamba waaw banange omwana yakubye oluyimba buli wamu naye ng'era sirina malala era babiŋŋamba nga ngamba ekitiibwa kya Mukama olwo oluyimba olwo gwe olufulumya ng'oluliiramu essuubi oba tomanyi anti oluyimba oba tomanyi tenera hit paka ng'abantu bamaze okukulaga ku stage nti oyingira ku stage n'otandika pampapampa nze navayo okuvuga n'owulira enduula omanya eyo hit yali tayinza butaba it olw'ensonga bantu bangi bataagala kuvuganya kati olaba ekyo kiri mu bantu nze gambye nti oyimba edda twayimbanga ku bintu nga obiraba nga byebityo olaba obuyimba obwo bukomawo ku tiktok oli nayagala akatuulemu akaweereze munne yamunyiizizza yakomyawo ennyo obuyimba bwentunuulira omukyala strong woman mulimu abaavayo ne bagamba ngu oyo atubuzaabuza strong woman kiri mu bufumbo eno nedda nti kakati mu bufumbo mbagambye ne mu bufumbo gyekiri era ekyo sikigaana tosobola kiwakanya ne bufumbo gyeri naye kakati kambabuuze nze we nnali kati wendi kitegeeza mu strong okitegeera gwe we wali wooli ne kati kitegeeza byokoze bikufuula strong woman ekyasinga okwenyumirizaamu nnyo oba okwekkiririzaamu nga mami Irene ne kino nange nsobola okimeekinga okusooka nze nina determination ng'omuntu ate nze bwe mba nina ekintu kye njagala I try it nkiremerako nensaba nga bwe nkiremeddeko bwe nsaba kuba nze ndi muntu alemera ku kintu ennyo naye ate nga bwe nkisabira Katonda kiyitemu tisagwamu maanyi olw'ensonga nti bw'ojja ng'omanyi ky'oyagala ate ng'olabye obadde mu buzibu oba nga tolina mami tolina dadi waliwo embeera gye weeteekamu nti ndi munaku nina okwerwanako ndikaana kambaata nina okwerwanako yes era ze nagamba Irene ngenda kwerwanako nekiteeka mu mutima nti ngenda kwerwanako nfiirewo ndabe nti nno nfuuka omuntu obuvunaanyizibwa nkufuna olwo mu mirembe egyo tebakugambangako vaayo kuba alubamu yali nnene naye tulaba oluyimba olwafuuka olw'amaanyi lwali lumu lusobola okuba lwatwala akaseera okubeera nga buno bwakuba naye nga abantu balumanyi nze ate natandikira nakumayiminga enyimba ezisinga ze nalinga mayiminga ezaali za Mumbejja Mariam Dagire ze namayiminganga naye sifunangako chance eyo bantu kuŋŋamba nti vaayo Mukama abadde takikola kye obala kuba ndowooza
ekiseera nali muto ngaloza tebaagala nnyo ku embarrassing akawala akato akali awo kawala akato kayingidde mu bidongo keeyiiya kati keesonyiwe mu kutuufu okwembarassinga akawala akato oba omuntu atuna n'agamba noyono ali ku ki agambeyeka kabambi kubaze okuyimba kwange kwatandikira ddala ngera bwegambye nali mu senior 4 tinga nsigwe natandikira hit nagifulumya mu senior 4 naye nga ate natandika mabega nali already enyimbiriza naye nga zikuba ku kisenge paka senior 4 n'owaguza ebyo senior 3 nali nga nkola karaoke mu holiday ngenda mu karaoke era twalina eyo waliwo Makerere Kivulu gye nali netubeera nga tukola waliwo band gye twalingamu awo so ne Mwami Kyagulanyi bajjanga nabo nga bakola nga bali mwakuta karaoke ako netwesanga awo nga buli omu ayiya okitegeera ate kumanya kyogenda kufuuka naye nga kweyiya obulamu ng'otandikiriza nga tomanyi kikyogenda kubeera. Tulaba akawala akato akali awo bambi akali mu kweyiiya ezzalawo tebyabeeranga waawo nze sifunako mu ng'ogyeko ku stage kiri etuzze mu bana abantu bayimbi banno nga okweyiya kuwedde oyingidde mu kuyimba mu nsiko ey'okuyimba nze munnange olaba ezzalawo nandibadde ndisangawa kubanga bandi gye nalimu nze muwala omuwala gwe nasangamu ssabawala abaasookamu nze Angela Kalule Feibe Nassolo baali bawala balungi nnyo ate nga baku-advise nga bakubuulirira kitegeera nga batulawo bambi ne bakubuulirira zalawo mu band music amazima gali kitaliimu bankulimbye ate nga balina ekyo bakubuulirira nga tebalina buzibu bambi band music eyo nno ezalawo mpozi nga liri walala naye ffe ababand abayimba band music tebafunamu zalawo olwo mami tutunuulira band efuuse ey'amaanyi mulimu abakyala 4 5 buli omu afulumya competition eyo yali etya kakati bakyala mwekka abaalimu fe okusooka amazima gali nti ne balaba buli omu mu bawala bonna mu bakyala bonna kati saawa zino ayina hit etwekotoggeranga kubanga of course abasinga bonna bansangawo kubeera singa nabakotoggerera singa baabagamba nti banaye omukyala twamusangawo nekyetukola okitegere badibayo tebasirika okitegere kyova kati paka kati mbayita ku press conference tewali n'omu asobola kukola ki kugaana kujja tewali n'omu asobola kusigalayo kubanga baamanya nti bwe bansangawo I did the best nga sibawa nnyimba sikola ki but nabaaniriza mu nnyaniriza eri humble and eri respective okitegeera naba respectinganga nga nabo bandrespectinga okitegeera ate nga twewabula oli bw'aba alina kyayagala okuwabula munno era towuliranko nti gundi yavumye ono yakoze bwati tebyalingawo munnange okitegeera era nga ka competition bwe kabaawo kabeerawo kalina competition yali etya ey'omuziki si byampalana naye Irene alufulumizza ngenda kukuba era ng'oli ajjanga agamba namatovu ngenda kukuba hit mu mutima ki ngenda kukuba hit ani olwajja mu mutima ki ng'ate kiyamba kibiina kuba bw'akuba hit ekibiina kisigala so kakati era ne wabanga agenda kikola gwe bw'obanga ddala toli wa mutima mubi kisanyukire kuba ogenda kifunamu ekitegeeza mami mwabeeranga ne competition eri healthy ate era nga twewabula kati oli bw'akuba oluyimba naye tetubeerawo nti waba yakakuba naawe oteekeyo twalina management nga tubasobola kukkiriza ono yakateekayo oluyimba lutambule nga management era etuwabula gamba nedda kasi waba akubye oluyimba mu mwezi gumu osobola okuyisawo emyezi 2 naawe nokolaki Maureen baba akubye Nantongo baba akubye kugamba nga twewa obudde naye ate ne tuvaamu music anyuma omulungi kitegeeza mwabeerako ne mu studio mwena nga agamba Irene gwe walukubye ne naye kankuleetere olaba ate nga oli ajja nagamba bambi wakubye ekiyimba okitegeere akubye ekiyimba nange ndeeta essaawa yonna ngenda kuta ojja kuluwulira naye ate ngaekiyimba kyagamba kiyamba kibiina okitegeera tusobola kubeera na bujja olwo w'omumbejja oddayo omugamba mumbejja nalufunye ati mumbejja ye yanseetingira ekyanga ati jjukira kati tubala nga Godfather
mu industry kati oddeyo mugamba mumbejja yo nalufunye twayogeranga nga twogera era nga mbejja ngamba muwala wange wayimbye naye yasingira okuŋŋamba nti yes kati nkulaba wano nga nfusinze mu culture music yangamba muwala wange kati nkulaba kintu okyongeddeko yes kati wano weezudde okitegeera yes ate nga nange nali nkiraba wali wazikuba ne zinoga naye wano yakugamba ate kati wano yaŋŋamba weezudde era gendera awo okitegeera naye ate yali mutuufu omanyi lwaki yes nali nga nkuba ennyimba era tezankolera bulungi tezankolera bubi ekituufu naye gwe omanyi okuba oluyimba lumu ne tulukutwalirawo ne lukuwanguza international award okitegeera si kyangu kuva eno n'ova eri ng'okuba dansa otuuka otya mani okitegeera otuuka otya okugamba mu kati kansale okusala okudda eno anti mu buto essomero nali liidinga nnyo ng'era nfunanye ebirabo bursaries naye ng'ate bwe najja eno bwe natuukirako yali wa bbandi ye n'asooka akutunda mu kino ye kyamanyi ate mukama n'akitweramu omukisa nakyo nekikola ki nekitambula bulungi kitambula nekiwa time kati natuuka ekiseera ne mugamba omanyi mpulira njagala nkolekokko abantu kye batamanyi nti nkirina tebamanyi nti nyimba culture music nina ekitone kibatanzuulangamu gye bamanyi nti nsobola okuyimba oyo african contemporary ne muyimba bulungi tebamanyi nti nsobola amazina nengawerekerezaako engoma ezo ez'ekinnansi ate ezaffe nebitunda munnange nentandika ati bwe natandika nandifaringa owamaanyi kaddu nagamba yajja kukola choreography yali mu ndere yes kikatu nagamba oyo bw'oba oyagala okukola yaga amazina okutendeka naye kintu kiveeyo bulungi naye waliwo omukyala eyantendeka before gende bamuyita Miss Namakula bannanga omukyala oyo amanyi amazina bannanga ali UK ali UK naye bannange simanyi sirina ssimu ye namunoonyako yambula Miss Namakula bw'oba gy'oli eyo mukwano nkwagala nnyo ntera okujja UK naye sikufuna sweetheart wange yakola ekyamakula njagala lumu nfune contacts zo nkunoonye lwa kyewakola okuntendeka amazina naye zinange nazonna ninga enje olwani awandiika olwo olwasooka mu culture music kakati oluyimba olwo lwasooka okusooka nakayimba taata ne maama balopera omutuufu amadambuza otulo badde sikyebaka akakayimba mwami etayo yakawandiika kati bwakawandiika kali awo kale ka introducinga mikolo introduction n'embaga awo n'omanya kati audience eyo gibase kakati laba kati ne mugamba naye omanyi kano akayimba tekakoze nnyo naye kampadde intro kasooke nkongereko akalala nenoonya Jemi Kasujja kati Kasujja yampa ennyimba nga 10 nga zonna kale naziyimba era ezisinga zonna nasasira ennyimba nnyingi naye olumu ate lwe lwakola ki lwe lwayitawo kati oluyimba olwo lwajja nga lulina topic nti mukwano nga lulina topic vaayo nzine vaayo kyabuleyagaana nga azalambuga kati bwe nalutwalira mwami lutaaya kuba yalinga yiyanga ofukosi omutumula bwakuyiiza omutwalirako n'awuliramu n'amuyita n'amugamba nedda tukyuseemu wano ne wano kuba Irene ayagala tandika kukola mikolo tulukyuseemu kati netukola ki ne tulukyusa ne lufuuka bwe lutyo nga bwe lwali olwo tebikumenyamu wadde passion wali ogyagala naye otuuka ekiseera ng'olaba ate kyolina okuteeka oba mu vidiyo kyabanga kinki kabe audio oli aba ayagala kuba akatonda naye ng'akaleetedde ddala mu studio bannange ekituufu financially ezennyimba zimenya kubanga natuuka oyo okujaagaana twasooka ne tumukola enkuba n'etonnya kyokka jjukira ku set mulina abantu nga 10 baddansazaana bali mu kasiti bali bameka okitegeera ekifo mwakibuukinze gundyani owa makeup owa vidiyo yakugamba wangambye tulina kushutinga leero okitegeera kaakati enkuba ate bw'etonya odda mu buto n'osasula buto
era kyemanyi nti ekintu ekinaatunda oluusi kibonyaabonyaamu naye okigumira oluyimba olwo olaba lwatawanyaamu kushootinga mu expense naye mukama yatuyamba nebikola ebyamagero oluyimba lwakubamu olwo oba oli awo tuli ku awaadi kati kakati nali ndi awo NG Films be Newton nankubira essimu naŋŋamba bakunominatinze wali tomanyi nali na submittingobivaako nga tonnatunana ku email zokumanya ki ekiriyo maaba nagamba genda ku email zo nga sinaba nagendayo bannange nembikula email nga ndi nominated naye ogwasooka omanyi nti nali heavy kano kabebi kange nesigenda nesisobola kati nebaddamu ne banominatinga gundi Sambira Nyumanga Jazz bali bayagala kumpa awaadi kuba baddamu era ne banominatinga ogwokubiri nga balaba ddala waliwo taaki eyo ebadde teriiwo kakati bwe banominatinga ne baŋŋamba Norton naŋŋamba omanyi ndabye naŋŋamba kati ogwokubiri email naŋŋamba weereza ennyimba anti ze bamala okukola video nga tusubmitinga mu Afrima mu awards ez'enjawulo international awards kuba nali sirifaako nnyo naye nendaba nga mutuufu gye tugenda bikyuka system eba egenda ekyuka mpola kakati ne baŋŋamba bwe kakati nomination bagenda kuweza ticket business class bakuweze ticket ogende mu mpaka za Afrima Awards nange nasanyuka olwo ogenda omanyi mbu shuwa ogirina no nomination yokka nze yali emmala nomination okuba nti ndi nominated mu international award n'otali wangudde ebbanga lyonna lyemmaze nga ng'oyimba sikifunangako awards zaano naye nazifunaafuna nga tekikyali kipya gye naye waliwo eri international okitegeera kankubulire nze mbadde mu music ebbanga naye nze nga manyi ezo awards si zaffe awards z'abalala nyamba nogamba ono music waffe tebamutegeera ngamba ng'ani akutwala Onnange Mukama n'aleeta omukisa ne banominatinga ne bansasulira buli kimu ne tugenda nagenda okulaba nga benvuganya nabo eno sigijjaayo agamba what bano abantu mbe bantamye bano abantu nabo era bagaddeko ntambuze just kukulaga bulazi kulambula bw'ekibalanga agenze mu ka holiday onnange nagenda okulaba nga nomination nga category eyo category yange gye banominatingamu nga batandika okusoma nga batandikira ku waliwo omuyimbi somi bamuyitaani munaggana ne basoma omulala nagenda okulanga bagamba the winner is Irina Namatov negamba ekiki Irene saakifaako nnyo kuba ayinza okuba mulala Namatov kwe nakoma okutegeera negamba Namatovu nze era nga tujanetnagamba is it me oba bagamba mulala oba Namatovu omulala ga situka nakona kagamba gwera siria nagamba wera situka gwe kamera zonna nga agamba awadi tutunuulira platform era international wali togirinnyangako kyaba kitya bakugamba owangudde gwe kennyini nze nina ekizibu kiri kimu ebiseera ebyo nga bwenfuna ekirungi ennyo ate nkaaba bukaanga naye wakaabirayo nagamba ati munnange tears of joy natuuka esaala ngamba is it me really nze kuganga ndabye ddala ebintu bya Katonda era teri kitasoboka kasita oba n'essuubi kasita teweemalamu maanyi kasita oba just ba n'essuubi ebirala birekere Katonda teri kitasoboka bebe interview eno tuli mujjukola nga tuwa omukyala yenna ali eyo eyaggwamu essuubi okitegeera oyo strong woman yoyo okitegeera abantu tasuubira kutuuka ku ekyo nga tuwogedde ku kino tuli mu kwogera live asobola okubeerawo ng'agamba omukyala oyo mwegomba naye nyinza kikola ntya bw'oba olina gwe weegomba oyinza obutakola byonna byakola naye fuba okulaba kyokutteko okiremerako waffe fenna tetuli perfect yes naye wabeerawo kyogamba kino kanywerere ku kino n'okiremerako ate n'okisabira nze kankubuulire tewali muntu mu nsi gwe baatondera kubonaabona anti nze nkubuulira eyaddala tewali gwe baatondera kubonaabona ffenna twasooka mu kubonaabona
tuyise mu bintu bingi naye Katonda abituggyeemu. It is just a matter of time. Okitegeera bino ebintu obiraba abantu abasinga twemalamu nnyo essuubi mangu tukeera okwemalamu essuubi. Yes, tugivinga up mangu. Nogana naye tusikiganye Katonda aneerabidde esala zange nga tazaanukula mukwano Katonda tannakwerabira time yo tennatuuka butuusi otyo but just give it time okole ky'olina okukola ebirala obirekere Katonda Mukama teyeerabira gwekola ky'olina okukola time ye batennaba kutuuka butuusi naye ate bw'etuuka mukwano ogenda okulaba nga buli kimu kitambula bulungi ng'oli kaserengeto buli kimu kitambula bulungi olwo otuuka mu ruumu awadde eri wali kati nalaba bino bye beekubisa awaadi naye nga ekyasesa nali siina gwe nyenze naye kati ate nga Newton bambi saagala gy'erimu bambi ate nga naye ate tasobola kujja mu romu nawulira ennaku nga mpulira njagala wabeewo omuntu akube awaadi nga ndi ku buliri ogirina oti kola akabadi ako naye bannange nagamba bate kati natukanenga natuka Uganda empozi nerabidde okwekubya awaadi okukipostinga nabadde siina nkuba ate nga ndowooza saakifaako ndowooza naye nga bambi nali excited nnyo okuba nti awaadi eyo era eyo awaadi etegeeza kintu kinene nnyo mu bulamu bwange mu music industry. Naye wasobola owa speech mami wajjukira bagikwasa n'owaayo ate ebigambo tebyambula ebigambo byambula kuba nagenda okulaba nga ngenda nasooka nensanyuka nnyo ate nenkaba neva ku stage nembagamba nawa speech brief speech nembagamba thank you so much nembagamba hey, I'm so happy for this award international award I didn't expect it nenkomaawo nentambula nengenda olwo kiwasanga ku kisaawe wali okisuubira kakati ku kisaawe ekizibu ekyaddiramu naye we natuuka wano ojjukira abantu abaafa eryato lya Tempa eryali ligenda eri ku gundi ku Mutima Beach ate nno ebiseera ebyo twali ewadde ezo twaliyo ne Bobby ne Babi baaliyo Ghana era Bobby yeje n'atugamba mukimanyi nti abantu bafudde bannange ne tuwulira nga twenyise natuwulira mudi yonna nefe enkeera olwo nga tugenda twagala kuddayo nga abantu bafudde ekiro biki abantu bafiidde ku lyato bambi kivolaba kye nali ntegese wano nemba nga sikyasobola naye nali ngenda kukola ekintu tetuba kufuna buzibu ebyo naye njagala abantu kugamba ntegeka mbagamba abantu nzijja ngireeta tudde mu museum okitegeera ebyo naye saasobola kikola wayogera statement eyo mami okweyagaliza mu nsi kuno buli muntu kwasinga okuba nakwo gwe lwaki wasalawo n'ogamba okukomawo sigenda kujaganya olw'ekikanga bwekyaliwo ekyokufiirwa abantu kuba okweyagaliza omuntu agamba ate biri temuli famire yange temuli ki lwaki sijja kigambo okufa kirala mu kitiika kufiirwa kufa omuntu ne bwaba tomumanyi era mudu ekola ki efa era natuuka ne ngamba Mukama kiki kino ojjukira abantu bafa bangi ekituufu nnyo no of course ekyo kiva ku mutima gwo olwo luyimba kiro wakuba lwali olinamu essuubi ne lukona ne lutagenda lugaana nga olutaddemu nnyo amaanyi go olutaddemu ssente waliwo ennyimba awo ninako oluyimba lwa culture music culture songs ezo waliwo oluyimba lwe nateekamu amaanyi baluyita shika ekigambo shika kiri mu Luswayiri kitegeeza kikuba kati shika weetegeke tutandike dance it is a danceable song weetegeke shika dansi pole pole tutandike okitegeera kati waliwo ennyimba ezo ozirabanga nnungi ziba nnungi naye zimalamu amaanyi nti abantu bawano abasinga munnange baagala nnyo ebintu ebiri simple baagala nnyo ndowooza simplicity tebaagala nnyo bazza nnyo mu kwetooloola todde eno ate nga jjukira ezo ennyimba ezo eziri African contemporary songs zakuteekamu nnyo obudde buba bungi akasente kivuga ku kivuga kirina kujja nga weeba ngala kati jjukira ate vidiyo eyo nagikolera
Sachiko ya Karamoja. Yali wala. Kugamba waliwo ebintu ebimu byolabanga yes. Naye ate munayo kanaka goro. Si lunaku lumu. Iriyo transportiza abantu. Otaddemu ssente mpitirivu olabira ddala nga mu butuufu ssente zikoze eki zigenze naye nze munnange olaba kye mbagamba nti teri kitaggwa lwaki oba oggwamu amaanyi strong woman nti bw'obanga era senya nakoma ku olwo ne ŋŋamba taddemu millions and millions of money terutambudde kandwesonyiwe nga lwaki oba olwesonyiwa olw'ensonga nti Katonda abagezesa kitegeera oyimirira n'otandika n'otambula n'ogamba yesu olwo lwe terutunze endala zijja kutunga wakubwako ku miggo nankuba nga ndirudda mu bivulu wano simanyi ate ekivulu kiyiise biki tekyabatuukako tebatukubangako miggo nze eva twabeerangawo era bwe tuba nga bw'oba toliiwo of course oyogera mu time oba ndi mulwadde ndi ku cupa bakwamuna abantu baffe olina kuba na evidence bw'ogamba nti yakupangisiza oli mulwadde mulage nti oli mulwadde ne kamera okitegeera si kugamba nti oli mulwadde buki olina okubeera ne evidence ate n'omugamba mu time kitegeera nasobola okurepressingawo omuntu nze lwe nakubwa emiggo twali tuli ku kimotoka ku Owen Falls Dam nga tukola drive nga tuli ku kimotoka waggulu tuyita abantu ku drive tuyita abantu bajje mu show tuzinire eyo waggulu amazina kati wa polisi n'atuyimiriza n'atugamba yayogera Luswayiri wacha n'atukola n'abagaa temuddamu okuzinirayo waggulu ye erabanga mmwe abali mu kugalajjalira obulamu bwaffe era olwo nakimanya nti yengera kituufu oli waggulu eri omuntu osobola okugwa n'ofiira wa emmeebwali embeera yali bwetyo challenge ya Masaka eno wagirimu mu mmotoka walimu mu mmotoka gye baba yes bannange n'ekyo sirikyerabye mbadde nkyerabidde nti byonna baneekoolo kyennawona omanyi nalinga ntambula n'akaana kange ate nga kabebi nalinga ntambula n'akaana kange buli wamu naye baatuyimiriza tuva kuba kivulu sisiza nno akasente kakola gyali mitwalo 5 bakakadde jjukira ova eri kati omaze okapulaningira wentukire Kampala sooka kino mafuta bikoze bitya maama ne batuyimiriza ne batubuuza batuyimiriza ne batugamba mulaga wa ssaawa zino ekiro kino muyimirire wano soke muveemu katumanyi nnoffe batuyimiriza poliisi balina bye bakyekinga mwena muveemu ne tuvaamu nagenda okulaba ng'emmotoka bagiddusa alfa nga bagiddusa yini ngamba ate poliisi esoawe nategeerera bano baleka babiri akati ne bagamba mudde eno ne batwala eyo ne tutandika okulaajana nali ndeekaanaleekaana bagamba tugenda kukuba tugenda gwe kukuba sirika maama naye munnange ekyatuyamba tebaatukolako bulabe baatwala buli kimu tebaatukolako bulabe ate Mukama n'atuyamba emmotoka nebagiraba era nali ndi awo afalimerezi eyankubira nangambannange emmotoka yaabwe nenga bannange omukyalo we bambi bannange neŋŋamba bannange emmotoka no basooka kunkubira ne baŋŋamba eri Jinja Iganga ye nga bagiraba kati kumbe ndoza bakoze investigations ne bakola ki ne bagiraba akati maama nankubira naŋŋamba emmotoka yammwe naŋŋamba emmotoka yammwe baŋŋambe bagikutte banaye nasanyuka olw'ekikanga bwekyo mami kyakuyisa kite wakati omuntu otunulamu n'ogamba obwana bwange ye we bantema ye kiki kati nno byonna nga ndowooza ngera bwegambye ebidongo nali nzunga ne kabebi kange nga ka myezi kwolwo tewagenda nako nakera ebintu bya Katonda ati akala kakabamu kumu ebiri kabalemesa okukola bali bo tebalina kisa baddembo kakuba empyo bakato kuti bebakwatako naye munnange olaba era ndoza twaliko kisa kya Katonda tebamala okutwala ebibatwala ne bagenda balina yadde kyebatuusaako awo ne ŋŋamba Mukama mulungi yamala okabatwala naye nga at least ffe tuli balamu so kati nagamba nene ŋŋamba waayi Katonda bwate we yakireese ne Mukama yatuyamba ne tukiyitako bwe tutunuulira mami Irene yafunako omukono gwa
muzeeyi Lutaaya. Onansonyi wanze mbayita ntyo. Yeah, true, of course. Uyita Mami Irene, ne mukulu Lutaaya omusanga uyita muzeeyi Lutaaya. Yeah. Tusanga temwafunamu obuzibu oguluminga bano abaana. Ne bamala ne bagenda. Gwe tekyakunyigaamu nga gw'omuntu. Abaana okusooka nalabira ddala nga nze nno wekyasooka we nalabanga nalabanga kibadde kiyamba nnyo ko okitegeera kitya of course oba omuntu ajja kujagala Mami Irene yateekawo ye kali ka business ke omanyi lwaki already bansanga ndi established Mwami Lutaaya sente zo zifuna established muzifuna mu bintu ebirala already twakoladde ebintu byaffe okitegeera nga twagala kubeera nga tukola ffekka babiri kati ate n'ekirala nga music ng'eki nga tukyayagala okulaba lwaki waliwo omujiji omupya guli ku mugongo gwammwe tuleke legacy waliwo ebintu byokola nga tebirivaawo emirembe n'emirembe kyetwali twagala ekyo kyo twakituukiriza just kyokka ekyabulamu singa gamba nti omwana yenayina gwe ng'era bw'ozaala omwana noba nga olina w'omwagala abeere ate n'abeera nga gamba mami kulira nkooye mami sijja kusobola kweyongerayo oba kusoma okitegeera n'ogamba ye mwana wange ndaba gwe tonnatuusa ndaba nga gwe atannatuusa okitegeera so kati nze mu ndowooza yange nagamba itsoke maybe balina kye balabye mu maaso kye bagenda okweyongerako ennyo okusinga kye tutabawadde era nenkita nengamba eyinewe omuntu aba wa ddembe kuba ali above 18 si mwana muto kyakola akitegeera maybe alina kyalabye bafunye manager agenda okukola ki okumusitulayo gy'ayagala okugenda naye twagenda okiraba ng'ate bamanagers ate bajja waffe tubawe amagezi okitegeera tubanaye nebagenda tubagamba bannaye nze waliwo manager gwe twabuulirira ku baana abo tumugamba nnono oyo omwana omulaba tomuzza wansi tumukuwadde ali waggulu mukuumireyo oba mukuumirawo oba omukola ki omwongerayo naye togezanga n'omuzza wansi kubanga omusanze asobola okugenda n'asolooza emiliyoni okitegeera twagala ayongere ku miliyoni otyo wansi wa miliyoni era bwe twabalekera bonna nga kizibu omwana okuba ntasobola kusolooza ku 1M okitegeera kale kitone nnyo emitwalo nga 7 omanyi emitwalo 7 ng'ogitutte ewaka ziba mingi weekend n'oba ne Sunday emitwalo 7 teeka mwana omanyi nti omuntu asobola okanoonyeza ebbanga nga takalina anti mukama wakuyamba n'omanya Saturday Sunday ne Friday ennaku 3 n'oba oyingiza 7 nojjako expense kati akristo ogwo twagukola era mu maaso ga Katonda ekyo twakikola ate twali twagala okusingira ddala nga twagala kukola n'ekisinga ku bagende okuva ewaffe nga nzimbye Namatovu omulala nga nzimbye Lutaaya omulala ng'ozimbye abastars bonna okitegeera naye tekyasoboka bw'omuntu ajja kujaga embu bwali busungu mwe mwakozesa okulaba olw'okuba segenda kwogera ku bakadde baffe kuba ensonga zaggwawo naye mbu omuntu ajja kujaga embu mwokuyita bano abaana osanga bwali busungu ne muba nga temwetegese senga bwali busungu tetwandibawadde platform anti obusungu bubeera bwe buti okotogera anti bw'oba ogambye nti okikozesa busungu osobola ate ono muwa platform ate sente busungu ate nga yonona sente ze ejjukira kupangisa audio video promotion ennyumba baali tebasasula ejjukidde kukyebusaabala bwebuba nga twakikozesa busungu kitegeeza nga twaspendinga obusungu nga bwatumalako sente kakati olaba omanyi obusungu obwo obulaba obusungu bwawo ddakiika n'okivaako kale katubale mbu ennyumba eyo yali evaamu miliyoni 3 buli mwezi mwasooka ne muzeefiiriza ezo netugamba twali kwagala kyali opposite yakyo twali kwagala ate nga tuwulira we can't work 2 of us nga tulaba tusobola twamanyira kiri ekyabalala bw'oba wamanyira ekintu kiri tusobola okukola kisoboka kuba ogenda n'osolooza bayizawo abantu abasinga batwagala nnyo batugula nnyo nga tuli babi era emikolo nze ngikola nnyo ne Mwami Lutaaya ate tukifunamu temukibalansinga mutya kuba weewaawo wadde mulina ennyimba ezibagatta naye omu yasookawo n'asooka akuba ezize
ne mumala ne mwegatta ne mukuba zino ezawamu oli navo nawe n'okiggala lumu. Kati kye tukola kisinza ku mugole kyayagala. Omugole ayinza okugamba nze njagala omwami yabanyiigiza. Omulala agamba nze nyaya mukyala munnange yakolaki nze nyaya mwami Lutaya ayimbe wano ku bako. Okitegeera. Kati bwe tuteesa n'omugole waffe kyayagala ye boosi waffe kye tukola. Bwe tuba nga tulaba tumu-advisingamu katono nga tulaba tekinyume bulungi we advise bw'akitwala ng'akitwala. So kati kye nkugamba ntwali babiri ne mwami Lutaya. Batusobola okubeera twakolako ebivulu nga tuli ffe ate nga sente tuzifuna okitegeera. Naye nga tulina kiri yes tufuna ssente naye twamanyira nnyo okuba nti wenvaako tulina yadda kati n'ekirala tetugenda kuba nga tuyimba paka ng'ate boolu yaffe bwe yali kubalekera kibiina obazimbe bakwasaganye ekibiina bo bennyini nga bamanyi nti nno ssente bazirina basoloozezza bejjiddeko ezaabwe okitegeere n'ekibiina kigenda mu maaso nga asobola okubeera Irene Embere waka ne ngamba nedda nazimba abaana bange ntudde waka nabajja ku zero kati bali waggulu omwana omu asobola okuleeta abantu n'owokubiri n'owokusatu n'omuyimbi owokuna n'owokumeka basobola okukola kye nandikoze ekyo kye yali goolu yaffe. Badda ne bakwebuuzaako mami munnange yes tebalina ate bonna kati tebalina buzibu wadde ate kirungi kiba kirungi nnyo waliwo abamu bambi abategera ensobi zaabwe kati Sasha mwamulaba olaba yakijja ku ntobo ya mutima gwe okitegeera kubanga omuntu si kyangu kyakugamba kigambo bwe kityo asirikiramu n'agamba okitegeera obulamu bwatambula but she came out and told you n'abagamba nti yes this happened but mami I'm sorry mpulira wanjagala ekimala I felt I disappointed you. Okitegeera nalabanga disappointed nga ndabanga nze atakuwadde kyoyagala but I'm sorry bw'obaanya atalinawo omutima gusonyiwa okitegeera. So omwana aba akitegedde omuyimbi yenna aba akitegedde era ne tumaliriza nze nga nze abayimbi bonna twatandika nabo batandikira mu gundi yaffe mu mikono gyaffe nze kyembasabira mikisa mukisa gwokka kubanga tewali nyo kyenene kye baakola kye batakolanga abavubuka bafunamu egi y'abavubuka kati abavubuka oyo ebintu ebya bulijjo baba agenze it's okay sabire mikisa Mukama amuyambe amutwale waggulu ate kubanga etime eyo precious moment gye wali nayo naye gy'oba otwalanga ekikulu. Mami mbwe muwala waayitiriza okkaana Bettina bangambye nkakubuuza osanga mami Irene mugambe naye muwala we amaziga go nga gali kumpi bulala nekyali too emotional ate gali kumpi munanti she's real omulaba oyo kyaba ategeeza Betty omulaba nzera Betty omanyi nti amanyi n'okukaaba ate naye nankabizaamu ate nga naye mpulira ennaku bambi naye nekitunuulira kakati mami kino munnange bambi ndowooza naye ajjukiramu bwe yali ate tojjukira gy'ova ne gy'olaga tokola ki oba tomanyi toza bambi ajjukiramu ebirungi bambi n'abeera nga ate tears of joy oba nsaali nakola ensobi ate nno ye olwamulaba ne bwe mugamba nti kati nkwetaaga nina show yange nkwetaaga talina buzibu bonna sirina gwe twagambala kuba sikyalina show ze mbayitako okitegeera era kyova olaba bwe nabayita walabayo asigalirayo era yasigalayo wa reason okitegeera mune mami sobodde kyani gwe nsobola kuyita atasobola kujja bonna they are all okay with me tewali n'agamba nti ate bannange mami tewali yeekwasa bonna bali very fine. Mami tumalirize n'ekigambo strong woman tutunulira waliwo sitole eyajja n'ejja mu mawulire eya omuntu omu gwe tutasobola kwogerako ndowooza omutegeka ekyaliwo wa muzeeyi wakikwaganya ate nga gwe omukyala mu maka kakati ekisooka emboozi teyali mpya I think ndowooza teyali mpya okusinziira yali oba mulundi oba gwali gwakubiri oba gwakusatu emboozi eyo nze ng'omuntu strong woman nagirabanga ebintu ebyaggwako kitegeera nti ebikadde tudde ku mulundi ogwasooka ebikadde ogwasooka kyakuwuliza kitya nga gwe omukyala tosobola ng'omukyala kusigala nga you can't
ng'olina ky'owulidde kino tosasigalanga bw'oli osooka n'obeera shocked ne how do you handle it okivuddemu otya okitegeera temanyi bwefuna ekizibu nsooka kulowooza nkivuddemu ntya gandi kulowooza okitegeera nsooka kulowooza nkijjeewo ntya otambuza obulamu ekirala yes ebintu byonna mu nsi bye tukola oba abantu bye bakola omukyala yenna lekisa olina omwami wo ng'olina ky'otegedde sooka olowooze akisitopinza atya okufuna ekisinga obukulu si kukisitopinga mbugenda okole kyoba kiki mulina kimala babiri aba ate nga tokozesa busungu mami toyongeramu third party tewali third party oba oyagala okimala mukimalize babiri ate nga tokozesa busungu okiwulira sooka wekakkanye bw'oba mukkakkamu otyo ng'okozesezza olulimi olutuufu nga mukwataganye n'omwami wo ekintu ekyo bw'aba nga alaba yali nsobi agireka mami bavubuka kigambo ki ky'oyinza obbagamba nga nkwerekereza abavubuka bonna buli muvubuka gy'ali oba wadde strong woman naye mulimu omuntu asobola okuwulira oluyimba lwo nga mulenzi n'alufunamu ekyokuyiga kakati abavubuka bonna ekisinga obukulu bw'oba olina ky'okola kikole na kwagala kikole n'amaanyi kikole n'okwagala ate kiremereko abakyala mwenna on behalf of the ladies out there awo wootava wawe siva bananga abakyala tukole tuve mu bino bampe okitegeera tukolerere family zaffe tukolerere abantu baffe tubeere bulungi tuleme kunyiigira balala kifo ky'okudda mu lugambo kifo ky'okudda mu bino biki genda okole kola buli lw'okola kyansezza okuba nti nno omwami wo mukwatagana nga naawe oli bize nyingi okitegeera nti obwa bize bwo obeera muteesa munnange kati dadi tukole kano bw'okoze kano tutandike ne bulwobeera otolina kyokola otudde butuuzi kakati wakiti waleese kino kakati nze bannayenze n'obwavu bunnuma nze ntudde wano kakati n'ebizigo sibirina nakusabye ezenviiri wiiki namba oziwa bakazi bo ebyo bye bireeta okutabuka mu maka obono gw'ogamba yes ajja zikuwa naye ekisooka tolina tooni ezisaba tooni yo nfu tooni yo gy'oyogeza tesaba teri friendly ekirala gwe tozikoze naye oyagala bazikole ki yes kale oba oyagala bazikola abakyala tuli okuweebwa kozesa tooni enzikakkamu n'omusajja alabe n'agamba naye gamba nduddewo yes omwami of course omukyala aba amulaba nti alina omumuwa naye bambi kozesa tooni enzikakkamu ate tomulowooleza by'otalabye okitegeera ate naawe omwami omukyala waba alina kyakusabye mu bukkakkamu bambi kimuwe obana abakyala kimuli ababeerawo bwabanga bambi muntu mulungi gy'oli tomuyisa mu bubi okitegeera n'abaami nammwe yadde kale ffe abakyala yes njogedde ku bakyala n'abaami nammwe omukyala bw'abanga alina byakusabye muwe ate nga abikusabye bulungi mu mirembe akozesa tooni ennungi bambi bw'oba oyina ky'osobola okusinza ku busobozi bwo muwe ekyo ky'osobola nammwe abakyala tobeerawo nga buli kimu olina kisaba ebimukola naawe osapootinge ku mwami oba bwe mwesapootinga mwenna kwe kugaggawala kwe kufuna tukoola abantu bannanga abantu abali ku Serena eyo naye n'emboozi nno twogedde nga tuli nfokasinze nnyo ku ba strong women yes tukola ekigambo kiri strong woman abiri mu lumu guno gwennyini gwe tulimu ogw'omunaana strong women muggwereeyo ate temulekerayo baami bammwe n'abaami babaleete bannanga abaami mubaleete ffe tunyumirwe bino tugenda kusanyuka tugenda kunyumirwa tugenda kuzina amazina tugenda kwemalako stress bannange ku Serena abiri mu lumu teri stress tugenda kuba tuli mu ssanyu tugenda kuba tuyimba ffenna tugenda kuba tusanyuka mwe mbalinze nze mbakuba omuziki neetegese dda buli kimu taratibu tukeereko by the way tetwagala otuuka awo kyokeera kikulu saamu wekiba kisoboka ku munaana tuuka bw'oba osuubira ng'osobola okumala okufumbira omwami akamere ne mumaliriza okutegekera abaana na biki
gwe jangu ku Serena ate show yaffe teyeesittaza show yaffe eri decent oba mwana muto okitegeera oba oyagala kuleeta mwana kuba bagenda kuba na muholide okitegeera oba mami oba dadi okitegeera mukeereeko bannange ekyo nno ekyokukeera kikulu kubanga abantu bamanyi okujja leeti n'alyoka agamba bannange ate nze sifunye ejjukira oluusi abana be 15 tiketi baba baziguze nga beesindika talina wakutula Serena ne bagiggala ne bagamba nedda tolina abantu kimala okitegeera so kakati naye bw'otuuka leeti ate oyagala tiketi wagiguze ate bajjudde okitegeera otusaawa 4 mami wange mumulage laavu wekataligirya asobola okugamba laavu eno gye mundaze aleka avayo tudde ate ekyo ne mukinkolera emikisa gye ngenda obbasabira temumanyi osobola okulaba ne tulaba booking ne tulaba nga kyo kibadde amazima olumu terutumala bannaye simanyi nakumanya simanyi naye nga kyensaba bajje mu bungi amiina tubadde ne jingu kamera inshallah tusinkane 21 ogw'omunaana ku mulyango wali emitwalo 10 tebo milioni zo 3 essaawa zino genda ku Airtel emitwalo 10 tusembe okukutiriza tukeereko talina nyemba ziwemula alina zibuulirira zokka zisomesa zikuzaamu maanyi simanyi ate mbadde nina ka bizinesi kange kentandise kaganye waliwo obuyimba bw'ogenda okuwulira bw'ogamba g'amazima kansituke nezzeemu buto amaanyi tusinkane omulundi omulala mubeere bulungi mweraba